Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale nyongera okulamusaako yonna gy'osinzira okutulabira gwali mu ggwanga Uganda ate nawali mitala w'amayanja. Mukama tukwebaza olw'amakya amalungi tuganyika mu ndagaano n'omusaayi gwo muli mutukuvu tuluŋŋamya kuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulala tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kakati ennaku zino omusumba Buyungo simutegeera kola gy'akolamu ebintu bannange yo baaba mwoyo wa Mukama yekka y'amanyi. Ennaku zino agaba video wona wentera omulaba ali mu biro bya kusiga kati wali bakungula ng'abantu boogera kati waliwo akatabya ke nalabye ak'omuvubuka era banaye mu abavubuka bawasa mwegendereze temupakuka otherwise emiranga giri mu bufumbo. Kati bamira omuvubuka ayina mukyala we, omuvubuka ye mulokole ate muweereza, mukyala kirabika yeta nabo bakukkiriza Kristo bayakkiriza naye nga si byaliko. Kali mu omuvubuka aba asoma Bayibuli amugamba jangu tusomeko Bayibuli amugamba wa ng'oli mu biro byo bya kusoma Bayibuli ebibye byakulaba TikTok. Kale madamu abeera ku TikTok okwo bambi muvubuka nekikola ki nekimuluma nnyo. Kale lumu alina obugatto obulungi babubba mukazi asanyuka agambye obadde bukuwaga ogenda ku kyaki babubbi namugamba ne babigere nja bitambuza. Kale ate waliwo bwe yali yagulira madamu yakomekereza bambi bw'ayambadde obw'ekikyala pink n'agenda ku kyaki. Naye kankubuulire tosaa kuweereza Mukama n'omutima gwo gwonna Katonda naakukubirayo. Omwana mulenzi ono yagudde mu bintu. Era Musumba Buyungo Mukama akuwa omukisa. Basumba batono asobola bikola ebyo. Era mugabe bambi ng'olabye oyo omukazi tujja musabira. Kubanga tebavaako kaabwe. Abasumba abasinga tebaagala yingiza abantu be batamanyi mu buweereza baagala famire ate tebavaako kantu. Naye banaye Musumba Buyungo ebiro by'olimu sibitegedde kubanga kankuwe omwana mulenzi oyo bambi omuwuliriza. Na bibiri Musumba kyogere tandika tugende. Ekisomoozo ekisooka ngoza kiringa kyewange. Omanyi omusajja ng'oli muweereza ng'olina omukazi ali awo bw'atyo. Olina omukyala. Kati mukazi wo obeera mu Bayibuli ng'omukazi angusome ku Bayibuli ali ku TikTok. Naye ekisinga okunsomooza mu buweereza bw'emperezaamu Katonda omukazi omugamba gy'asome Bayibuli adde eddakiika emu naye atula ku TikTok okuva ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 9 ogw'ekiro. Nosimuka mu Bayibuli naye ng'olina oyo nyiize. N'owulira ng'ogamba naye bannaye TikTok esinga Katonda bannange. N'obeera ku TikTok n'omugamba n'agamba gwe kati bino bye biro bye by'okusoma Bayibuli nange ebiro byange bijja kujja. Kinnuma ekyo ekintu bannange kinnuma. Era nkiraba. Kati ekisomoozo ekyokubiri z'omanyi njagala nnyo okukeera wano ku lunaku lw'abaweereza nsookewo nsooke abantu bonna naye olwokutaano mami Bayibuli alina enjiri yabuulira n'agamba ye yalina engatto nga zitambula zisimayo engatto ne zikutuka bambi okitegedde Mukama engatto zonna ne zimukutukako n'asaba engatto kati Mukama yeebazibwe. Kati mami Babula nali ntudde awo ng'abuulira enjiri kati nga mumanyifu abasajja Katonda waba atuyita tunyigira ddala ennyindo Mukama yasooka kukuba mulimo ne gugenda. Kati mami Babula yali atuukawo kati nalina akagatto kange ng'akagala nnyo kanyanguyira okutambuliramu kamuko kake nina kembuliramu enjiri kenzija wano ku Sande nenga Mukama ne kana akagatto bwe kaŋŋendako n'akola ntya nga sirina mulimo. Kati nakategese bulungi olunaku olweggulo ne ŋŋamba ŋŋenda kera ku kyaki ssaawa 11 naye bannange nyingira mu nnyumba bwe ntuntuule oba omubbi yavudde wa simanyi yabbya akagatto kange. Kati mukazi wange n'aŋŋamba kati nga tegenze kati oba ogenda kukola otya bana ekyannumye kisomoozo ekyo kyannumye nnyo ne ŋŋamba omukazi kati nali namugulira kaniigi nakano naye nga takayingiza mu nnyumba akasula wabweru ne mugamba n'olomanyi
siina ngato yadde naye ngenda tambuza ebigere ngende ku kyaki oba omanyi siweereza Katonda naye neewuunya amaanyi ga Katonda Mukama akedde nesooka njoza akaniigina kano nenkalondayo wabweru ne Mukama ngenda katambuliramu ngende nkuweereze ne neebaza Katonda okuba nga mpaguza nsinze sitaani amaanyi ekitiibwa ne kakati bulaza agamba madamu alaba TikTok okuva 2:08 gwa kiro naye wamuyita nti jja ntusomera ku Bayibuli tayagala okitegeera kati ekyokubba engatto ze njagala okitegeera nti waliwo ebintu ebituukawo mu bulamu nga Katonda abireese ng'alina waakutwala ibala buli ekituukawo nga si kirungi teweevumanga Katonda engatto baazibba imagine peya yokka gy'alina Katonda ale n'aganya omubbi n'agikola singa omubbi teyagibba abadde tagenda kutuuka awo kati waliwo Katonda ebintu byaganya bikubeeko ku lw'obulungi bwo ibala kyandikwa kigamba all things work together for good for those who are called by God according to his purpose ebintu byonna bibeerawo lwa bulungi bwa Katonda kati kino kyaliwo lwa bulungi Katonda ataagala kusoma Bayibuli abeera ku TikTok asiba ku TV wanaatandika okulaba omwami ng'ali katuuti aweereza naye ajja gisoma abantu abamu just balinde kaseera Katonda abeeko waakwanjula bwe banaategerera Katondawo saa zino ne bwebagamba tebabitegeera ne wonna omunnyonnyola otya tabitegeera kubanga alaba akusinga n'okusinga muri level y'emu oluusi yakuyamba naye Katonda lwali kuviirayo waati bennyini bajja kujja bakwebuuzeeko bagambe Katonda w'ekituufu tumulabye waakujje nange mwetaaga kakati kanguwa akatambika n'akokubiri babe musumba buyungo we yalaba omuvubuka n'obujulizi amugamba jangu balina peya bbiri ez'engatto ze ngenda okusigamu naye ngenda kuwa ekisinga n'amuyingiza mu buweereza gwekimanyi kyekitegeeza n'amuyingiza mu buweereza that brother's life will never remain the same ate ne musumba buyingo omuyingiza mu buweereza sinti yeyagadde bameka Mukama ye yayogedde gwe Katonda asooka okukubira paasi ne wootasobola kukkiriza Katonda asooka okuyisa awantu awalemye abalina ssente abalina connection omukono gwa Mukama sigwimpawadde kankuwa akatambi ako babi mwana mulenzi ekyamutuuseeko noonya Katonda yamanya amagenda go ndowooza naye babi adajjanga mu kirasi z'abaweerezanga naye yeegomba okutandika okuweereza naye nga talina nawaatandikira kuba kyaki zirina polotoko zirina ki rules tova buvyeri naye lengera Katonda wamwanjula mu kitiibwa wakati mu lujjudde lw'abantu sister kankubule brother kankubuulire togwamu ssuubi Katonda lunaku lwo lunaatera otuuka agenda kukwanjula ensi yonna ekutegeere nti yeggwe mwana wa Katonda kankakuwa Mukama yazibe mbadde ngenda kumusigamu naye Mukama n'aŋŋamba nti nga tetizijja mumala njagala mukulu Saamu aliwa Omwoyo Mutukuvu aŋŋaanye okusigamu engatto ye n'akwewera engatto ze oweereze wamu naffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu ekyo kijja kuwa amagenda ga byonna ojja kunyirira Katonda yakitukolera nawe musukulu Saamu wali musumba Saamu ojja mutwalayo genda kati owulire enjiri obwo obugatto bwa pinki jangu wuno leeta ebintu byo Hallelujah.
omanyi omulabe sitaani akusiba buniigiina obwa pinki, ezo pinki kala z'abakyala. Genda oweereze Katonda. Haleluya. Mbadde ngenda musiga mu peya bbiri ez'engato. Mukama n'aŋŋamba tekimala tekigwana, zireke peya zo. N'aŋŋamba muleke nze mwambaze obuweereza asobole okunyirira. Jangu otwegatteko mu kisibo. Omukyalo onoomugamba nti nayingidde mu kisibo ekipya. Tulabe bw'ataave ku TikTok naye n'asoma Bayibuli. Wanika emikono gyo gamba ayi Mukama. Kyogere n'amaanyi gamba ayi Mukama. Mukama yeebazibwe. Katambi ako okalabye. Tebala nkugamba. Abaana abalenzi nammwe abaana abawala topapa kufumbirwa. Lindirira Katonda. Ogenda kutomera omuntu nga ogenda kwetika omusaalaba gw'ogwo gwe wakkiriza. Unless ng'ogenda kuva ku nnono ya Katonda. Labisa maaso ga mwoyo, tolabisa ga mubiri. Gano ag'omubiri gatulimba. N'olaba figa, n'olaba kinoogwa. Ogamba wonte ebyo. Naye nga tagenda iza babayita bata bano aba power vampires, energy vampires. Agenda kunywa bunywi. Kati oli wali osoma Bayibuli oli ataddeko TikTok baseka. Omanyi obuseko bwa TikTok. Bayibuli ejjeeyo. Isaaya kakati osoma Isaaya essuula ya 45 lunyiriri olw'19. Mukama agamba tagambangako zadde lya Yakobo omunoonyeza bwereere. Kale omwana mulenzi bambi abadde mbw'ayaganyukkeera byabanga asookawo. Yabadde akikola naye nga tamanyi nti alikoma ku mutima gwa Katonda. Kakuba ekyo ky'okola okunyiikirako onyiikidde, okwewaayo okuweewaayo, it's not in vain. Tokikolera bwereere. One day Mukama alikuviirayo. W'osoma Zabbuli 126 kutandikirawo, okitegedde nti weeyazza obusibe bwa Sayuuni balinga abaloota. Oyo muvubuka ndowooza saawa zino ni ebyaliwo ndowooza yatuuka ewaka naaba nga tabitegeera. Katakikkiriza nga he was in a trance. Kakiryogo nabadde ndabisibwa njolesebwa watadde ndoota. Kankubulire olunaku lugenda tuuka Katonda akole mu bulamu bwo obenga aloota naye ng'ate bya ddala. Obuze n'abale bana kiki ekigenda mu maaso ate tokitegeera nti kyekino nti omukakasa nti ye. Tubalaba enjiri maanyi erifa abaana ba Katonda naye ate eri abazikirira busirusiru. Kale we sister yalinga ku TikTok alaba brother ebyokusoma Bayibuli temuli makulu wadde n'akamu. We posting ku TikTok trending naye nga kikyogenda ofunayo teri. Ate we postinga olina olagako ebitundu ebimu ebyekyama, ebisambi, mabenga gali bweru, ezo ze zijja okutrendinga naye bino ebyenga ebisse tebijja kutrendinga. Kumbe Katonda alina gw'ayagala okutrendinga. Bambi ne yeenyikira mu kigambo n'asomanga n'asaba. Omukyala ali ku TikTok wanyumirwa makula kazannyo ku kazannyo. Omwami ali bize anoonya Mukama. Kaseera kaatuuse amakungula gaalabise abadde tamunoonyeza bwereere. Yajjukidde obusibe bwe. Mukama naawe ajjukira obusibe bwo bwonna bw'olimu. Ebiro by'omaze nga teweebaka, ebisibo by'omaze ng'osiiba, okwewaayo kuweewaddeyo, okugaba kw'ogabye. Mukama akujjukire, akusese ku nseko, abeeko waakwanjula. Binalabye
ate nenjagala nnyo Omusumba Buyungo. That's godly heart. Enkola gye yakoze ya Bwakatonda batono bameka gwe bolaba batono abakkiriza okubikulirwa abagondedde ekigambo Katonda asobola okwogera n'omuntu n'agaana kuba Katonda takukaka yakugamba n'akomaawo kati kiri eri ggwe naye omuntu okugondera eddoboozi lya Katonda muganange si kyangu jjukira naawe ndowooza zo zoogera sitaani ayogera naye bwe tuba n'abasumba abafaanaganako bwe bati such pastors abagondera eddoboozi lya Katonda kankubuulire ekkanisa yandibadde wala ndabye obutambi bwa Pastor Buyungo bungi nga is a giver. Tulina abasumba nga nkukunyi nkwa omanyi enkwa tevaako kantu wabula okunywa obunywi nga balina amasomero balina ebizimbe balina nino omuweereza nga abaana be basobola okutuula ku church okwo ng'ate asha emyaka 2 ali awo nina atasaana baako wadde half basale alazobola ng'alina amayumba nga tasobola kuwaako omuweereza ne bamugoba namugala jangu obeere ku church onoonye Katonda bangi ningaalina naye nga oyo gwagamba abeere ku church ku Sande amwagalamu ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo. Basumba mukwatenga ku ndiga eziremereddwa n'ezitalemereddwa naye nga Mukama akubikulidde obeeko kyokola kikole togamba ate oyo ajja kumpitako nnyo kati mulete mu buweereza Mukama wamuyimusa nnyo okusinga obuweereza bubwo si bubwo. Era naye omugenzi Ssenfuma yasetinga likodi wano simanyi nakumanya getting someone who is not in your bloodline n'omulekera obuweereza ate kankuba inamani wadde bamisinga absence ya Pastor Ssenfuma naye ng'amazima we bali saawa zino kyekyo kyennyini omusumba alinga ataagenda kubeera na Mukama waffe yawulira eddoboozi oshegede ate eddoboozi lya Katonda kasita oliwulira gwe nga ggwe tugeza n'olitwala ewalala mb'obuulireko omulala togenda bikola byakugambye togenda bikola gwe waliwulidde it is you bali abalala tebabitegeera ogenda genda eri abantu abaazi badda mu nsi ey'omwoyo tebaalaba tebawulira emyaka 10 ate bogenda okwebuuzaako so this is so good Pastor Buyungo nze ebimuli mbikuwadde. This is so beautiful. I wish the church could act in this manner. Twali badde wala abasumba nga mwagaliza so nga mugondera eddoboozi lya Katonda church yali badde wala twalize mu bikola by'abatume everyone was surprised nti buli omu yafuna nga teri alakinga no one could lack abantu baweebwa according to their needs omwoyo wa Mukama ayogera nazo babenaku zino nkwaze nnyini zinyunyunse tezizza sumba bali mu estate nange simanyi nakumanya naye Musumba Buyungo Kama nkuwa omukisa gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bw'ompadde bukuwa beera omulokozi era Mukama waabo saasira obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gw'ontukuze kuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu njatula n'akamwa kange nti ndokose. Kale Mukama naawe akuluŋŋamye toggwamu ssuubi nga oli ku mukutu baguyita wakyaliwo essuubi toggwamu ssuubi buli bwolwo Mukama naawe agenda kwanjula abo bonna bajeregerera Katonda wo bajja kujja bakwebuuze okikoze otya gwe kyoba okola fokasinga noonya Mukama nga wakyayinza okulabika kanetoolemuko katono enkomawo bingi bye tulina amakya g'olunaku olwaleero olunaku olulungi.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.